Ebyaze ku art industry oba ebyobuyiiya tubirabyanga byabwewusa tubirabanga kutemera art mutemerako ttaka fe abalowooza nti gavumenti ne ba artist babanja gavumenti bajola. Of course, government yona inokulaba nti omuntu akuumibwa n'ebintu bye. So nze nga artist manja government okuba nti nateekawo ekintu kyange ne government tekikuumye. Ontegeera? So nga sinnaba kubanja ate yo government eyagala kunsaanyaawo. Government tugibanja okuba nti tuteekamu naffe tegere nti eno sector ffe tubadde twagiteekawo naye ye time government egitaking on egiteekemuko ku ssente eteekewo studios ennungi etandika okutunulira market ziri international Uganda bayingiddeko batya era balibo bakikoze batya so nga tenaba y'okwesuubirayo gwa Nagamba kiba kibinya ate okujja okusaanyaawo essaawa eno tubasuubira okubeera nti banoonye ebyo ebikosa omuyimbi ebikosa omuyiiya nabayingiddewo batya so mu bingi ebitukosa kibi nnyo nti tetuwuliramu bo kye baagala tuteekerateekera wabula tebaagala okusaanyaawo ffe naye ebyo byonna tubimanyi nti baabireeta olwa muganda waffe Kyagulanyi naye tubalaga ate naffe tuzze ate tugenda kubeerawo ate tugenda nazikuba ne album tetunazifulumya wenjogerera tugenda kufulumya album kuba ate mwakutte wabi nnyo tubale tubakwatako nga What you're trying to say is this is a political move. It's a political move, of course, because kakati ngenda wa minister ngambe nti Katilda Mani tulabye abayimbye ku lavo bangi lero kweyimba kutaka. You understand? Art is creativity. Creativity comes from inspiration. Tubadde wano mu conference eno byeboogedde mbiwulidde era bwe mbiwulidde nfunyemu ekintu galinze obwongo so bwe nva wano nvaawo ne vibe kati ate sijja genda wa minister simaya mutuufu ate oŋŋambe engeri oluyimba bwe nina odduwandiika. Secondly, ye bwe muleetaaga amateeka abantu abo abagenda okuba nga basensalinga product zaffe basoma qualification zaabwe ziri ki you know because oli alina okuba nga ali qualified nti alina okritikinga oluyimba asoma degree eno oba course eno neeno n'aba legible kakati gwe bwe nzija nze nina obumanyirivu mbuwadde gwe wasoma ki agenda okuba nti okritikinga ebintu byange. What should be done nga tumaliriza? They should involve stakeholders. Secondly, they should know nga tebanaba kujja kuba kati gavumenti njirabanga omuzadde ataweeredde mwana n'ayagala ajjawe speech ku graduation day so tebawa speech saawa eno baweerere abaana omwana gwe bayita music industry omwana gwe bayita art industry yeetaaga ebiwata bamuwe ebiwata because tebalowooza nti tetumanyi nti balina okufaayo eri art industry tumanyi balina giteekamu ssente tumanyi balina okugiweerera baweerere art industry nga tebanaleeta mateeka nakola speech. Obubaka obusema eri abantu ab'emawokota gyogenda okyeka? Abantu bange ab'emawokota ndibo bategeeza era mbategeeza essaawa eno maze okugjayo kaadi yange ya NUP mbategeeza nti banampigi ekitabo ky'empigi nkireeta buli ayagala okwegatta ku NUP bampadde obuvunaanyizibwa obwo kaadi nzireeta banamawokota wendi ate wendi ddala tugamba nti people power our power yaman naye n'agitwala nga naye akubirayo enkokola. We are here to demand the change. Era oba oli wano nga ukoze kwenyumiriza mu position please oli mu kifo kikyamu musaawe enkyamu obudde obukyamu. Mr. President ne my brothers and sisters nzize wano okugattako my mobilization skills strategic skills okulaba nga tusuula obannakyemalira bannayuganda bafune ku ssanyu mu nsi yaabwe. Nkimanyi era nkikakasa Mr. President obwesige bw'abannayuganda obazzaamu essuubi mulimu gwe omusajja omutono ennyo. Eggwanga limanyi mu nsi yonna abantu beegaana ghetto naye ffe ne munnange ono twagikkiriza nze nva mu ghetto ate ghetto ey'ekatwe wali ekaheedi. So n'olwekyo Mr. President njagala okwanjula omusajja oyo kiyimba bo bakalina naye twali ekaboodi nga balemeddwa okulaba omupiira nze ow'omughetto nze nakola obukujjukujju ne bagamba nti ndi minisita okuva e Uganda tulaba omupiira n'atutwala abali awo bakalina
awo bataaba naye zo omugeto olwokuba tuli creative mu mupiira waliwo ba footballer ne ba ball player. Footballer yo yayiga omupiira olwa training naye ball player yo nga luni yono Honorable Kyagulanyi wali bate mupiira yise ball player. Amaliriza Mr. President tugenda kukola nnyo tetugenda kwebaka tukimanyi abageto ffe tukyusa obukulembeze mu nsi abageto era oluva wano sijja kulinda assignment oba mpadde kikubanga era mbadde nkola nga simanyi kyendi naye nga nsimanyi nkola kukyusa nange njagala ndabeko nga mwami Museveni tali ku buyinza mu ggwanga muno ekyo kyenninda nze nkaddiyiza n'abaana bange era nabo abakaddiye wallahi billahi tallahi. Mr. President n'ebigambo eyo I salute you. Muganda wange yawe n'akaaba naye mami n'agamba ate ye n'akuma gwe twali tusuubira nti mukyala olina omukyala mukama amukumbi ebigambo ebyo era nyikyuse mu NUP I salute you sisters and brothers. Thank you. Thank you very much, my brother. Mwatu Meya, Numali Gaboni Nova Gambo, the Minister of Uganda. You are very important for Bagamba Bionovera man. Jagalo Kwebaza, Ruwe Amosemo, no Kulavide Inesubi, the Mayor Mwena, the councillors Mwena, never bakabananga ba parliament fena tugenda ate kukuyegana kunga bannaffe feno tulina ekigendererwa tinga tetunagenda mu kulonda tulina okubeera nga ffe ekibiina ekisinga abakulembeze abangi abaliko kati twagala kubeera the biggest opposition political party now see after 2021 kuba mu 2021 twagala kubeera era tugenda kubeera government okulembera Uganda of Katabi Town Council. Comrade Kalema Mulangira Ronald. Sebo, it is my honor to welcome you to the National Unity Platform and to look forward to benefiting from your skills, from your patriotism, learning from you. People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Munzikirize mberenga meya wange kulya nyama. Yogere mu lulimi fennalu tusinga okumanya. Basebe banyabo ndi mu Kristaayo amanyi Bayibuli. Naye abasajja abasatu abagenda okulaba Yesu Kristo ng'azaaliddwa bagobereranga munyenye. Olwaleero munyenye ya Uganda twagiraba. Mulinda ddoboozi kyeddala eribagamba nti emunyenye yeeno. Your Excellency njagala kwebaza okutukkiriza n'otwaniriza. Nze mbadde mu bufumbo bwa DP naye nga siri mugatte. Naye kaakati bwano nfunye obufumbo era ngattiddwa. N'olwekyo ssebo mu bulungi ne mu bubi nja kufumba. Nja kubonderanga olw'ebirungi eri bannayuganda. Bannakatabi abali wano mu bubeeko ow'ekitiibwa Pulezidenti amanyete. Bayibuli yemu nyanirize mwanyinaze Zahara Sekibala Wirika ono ye LC5 kansala w'Emakindye mama tusanyuse nnyo okwaniriza kansala. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere!
be? Everywhere. Although I've been a long life Democrat, I said today it is time for change. Yes. That is why. NUP. Everywhere. Allow me, comrades, the mayors and Madam Councillor, to take a picture with you so we can have this memory. Yes. Teri wano yetwaddeko wano era tukola batukoze decision eyokulaba nga twegatta kubona leko Kyagulanyi n'endowooza ey'ekibiina ekyo tusobole okusemvula. Behold a new Uganda, a new beginning. Uganda empya ogirabawa. Uganda empya eriwo after 2021 mu kulonda. Okulonda kwa 2011 kwe kugenda okusalawo future y'abaana bano abato generation yeno gy'olaba. 2021. So n'olwekyo tugenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo. Abatwadde beebuuza ki ekibulamu, ekibadde kibulamu kwe kutegeeza bannayuganda nti akalulu kasobola okugyako Pulezidenti Museveni. Ekyo tubadde tukigayaalira nga buli kiseera abantu bawa essuubi naye nga tetulina alternative. Pulaani A kukuba kalulu, Pulaani B kukuba kalulu, Pulaani C kukuba kalulu. Abantu bwe banaakuba akalulu ne bakabeera mu bungi ne buvaamu obululu 2000 nga Mwami Museveni tetumutuusiza mu peneti muwa peneti akakiiko k'ebyokulonda. Bannayuganda bagenda kulaba ku bulamu obwa gavumenti nga bwe zifaanana ng'eggana n'awalala ng'ate si wano mu Afirika. Ekyo matusuubiza bannayuganda tetuzze na mululu kubanga otulaba tulina abaana abato abaagala okubawa essuubi era tubawa essuubi eggwanga lyonna titujja kimeekinga kisobokera ddala. Obama kye yagamba banne tikisoboka ate ffe tukisobolera ddala. So n'olwekyo abantu baffe mwenna gye muli eggwanga buli omu abeere rwedde tolinda mulya nnyama gwoba otambuza message eno. Omuti gugwa n'ebintu bisatu: enkuyege esuula omuti, embuyaga esuula omuti, n'embazzi esuula omuti. Ffe tugenda kukozesa enkola yakakuyege osensera n'osensera buli kyonna kye banaaleeta. Ne Mwami Museveni terigwe yasaba bbaluwa genda mu nsiko. Naffe tugenda kusensera eggwanga lino lyonna tulabe nga abavubuka tubawa essuubi batuuka mu buyinza nabo babeereko ku mikolo ekololo, sikubeera ku mikolo kololo naye okulaba ebyenjigiriza, obulimi, ebyenfuna, buli muntu yeyagalire mu ggwanga lye, so si bantu ab'olubatu abantu ataano abatuulirwa kitula. Weewaawo Abannayuganda akamesigi akatadekeka kubagamba. Bannayuganda ekiri wano ekamooca oyinza okuba oli eyo ekinsanyuza buli lwotunula bwoti bavubuka. Mwami Museveni yakwata abavubuka n'abatwala mu nsiko, ffe tetuba tutte mu nsiko naye abavubuka bamalirivu. Gwe oba owulira nga toli mu malirivu tuviire. Tetwagala muntu agenda kwesiba mu kkubo lyaffe. The game is over. Tukoyo okuyombayomba, ffe twagala kutwala abaana bano abato balabe kye bayita obuyinza nabo babwenyumirizeemu nga balina ekyokulya waka, balina eddagala mu malwaliro, ebyentambula si byabakunyigiriza, ebyobulimi nga tubifuddeko, n'eddembe ly'obuntu kye kisinga obukulu tuliteeke mu nkola, so kusi kuyogera bwogerezi n'obusosoze. Walabe bakwata baganda baffe babizonto naye ng'ate amazima basabidde bakulembeze. Kati w'osabira mulya nnyama ate ne yeegaana kati nakyo kyewuunyisa. Batandise n'okwegaana. Omuntu aze ku TV agambye nti nsabira mulya nnyama ate olina agamba lwaki wansabidde. So n'olwekyo ekyo tukisuubiza Bannayuganda batuteekemu obwesige nga tukulembeddwa Robert Kyagulanyi. Tujja kubatuusa mu nsi esuubize Mukama Katonda nga yatukwatiddeko.